naye nga maama wange omwaka gwe nnako mulaba twali bato kuba yatuzaala abaana basatu. Mukulu waffe baali bamuyita Sserwadda Paulo. Okay, thank you so much guys for watching the channel. My name is Morris Jordan Kawesa, straight out of Aromatic Entertainment. Mwebale nyo guys okubera supporting films Aromatic Entertainment. We appreciate your support. Guys, we will never take it for granted. Yeah, never. Olwalero biyinza okukyuka muko channel eno mujimanyidde kubeera nga ate ebawa updates okuva mu Aromatic Entertainment. Oba oliawo n'ebintu ebirala byonna ebya Aromatic Entertainment. Naye leero kigenda kukyuka muko video ekwasa ennaku, video ya nnaku. Oba oliawo ate yinza okufuuka ey'essanyu gye bujja. Bwe tuba nga tuli mu nsi tewali ayinza kuŋŋamba nti tayagalangako ku ssanyu lya maama, oba teri ayinza kuŋŋamba nti no tayagalangako kusemberera ku muzaddewo. Omuzadde ne bw'aba akoze ebibi bitya, Abaganda tulina n'olugero olugamba nti omuzadde tasobya. Kitegeeza omuzadde ly'essanyu ly'omuntu, era nga bwe tugamba nti n'omuzadde ye Katonda wa wano ku nsi. Kitegeeza buli omu oba oyagala okusembererako ku maamawo, ku taatawo, owulira essanyu lya maama. Nga sinagenda wala nnyo, tusooke tulabe vidiyo eno ey'omuwala bambi alina kyabagamba. Bwe tuva mu vidiyo eno tugenda kudda tuddemu twogere tulabe butya bwe tugenda okwasa ensonga za mwana muwala ono. Katugenda mu vidiyo tovaawo. Jordan Kawesa gyebaleko ogamba otya, kansula nti oli bulungi, emirimu gigenda gitya. Nange gyendi sirina buzibu. Ya manya gange bampita Nabadda Aneti neddira Mpologoma, nga nina obwetaavu bw'okunoonya maama wange. Maama wange baali bamuyita Nabisitu Justina. Nga nakoma mulaba nali nkyali muto, naye saa zino kangaya nti nina emyaka 20 n'egigwamu myaka nga 25, kuba nyinza okubeera sigimanyi bulungi kubanga era ebyo byonna maama wange yabimanyi. Naye nga maama wange omwaka gwe nakoma mulaba twali bato kuba yatuzaala abaana basatu. Mukulu waffe baali bamuyita Sserwadda Paulo, muto omulala nga bamuyita Nakalema, kati yenze Nabadda. Kati ababiri abo abaana baafa. Abaana ababiri batufaako baafa, mukulu wange n'oyo omulala eyali amuddako naye naafa. Though bwe baafa awo nnyinza okukoma okubanga nalaba ku maama wange kuba nali muto, myaka ndowooza nnyinza okubanga nali nina emyaka egitasukka wansi wa myaka ndowooza 7, kuba wemba nzijukira gwe mulundi gwe nasemba okulaba ku maama wange n'agenda. Right now nina emyaka nga 26. Taata wange ye Kalema, lyerinnya lyenyinza okuba lyemmanyiiko. Maama wange nsuubira baali bamuyita Nabisitu Justina kuba lyerinnya lye nali mpulira boogerangako. So wennalabye omukyalo oyo ng'azannya firimu, ate nga si gwe gusoose omulaba, nali namulaba dda, naye ng'omutima simanyi lwaki gumunkubira nnyo, lwakuba nti n'amannya g'akozesa right now malala. Ndaba yeeyita Sophie Kawuya. Just ndowooza engeri gye nteebereza nti yeejje, naye nga I'm not sure.
naye engeri gyamufaananyeemu kirabika amufaananye bufaananyi naye ngezaako nkozese kano akakisa kuba bbanga ddene nga nnoonya maama wange nga simulaba naakajja nsiramuko endowooza sibadde musiraamu saali musiraamu naye naakajja nsiramuke kati naye nga nnoonya maama wange nsuubira okuba nga baali bamuyita Nabisitu Justina kuba erinnya eryo naliwuliranga nnyo nga taata alyogerako jjajja wange baali bamuyita Nakabugo Alieti nga tubeera ku kyalo Gayaaza sayidi z'Egayaaza eyo gye twali tubeera bakuba engeri gye nnaali omwana omuto gye twali tubeereyo Egayaaza ebya jjajja wange azaala maama byo sibimanyiiko nnyo naye nsinga mmanya jjajja wange azaala taata lwa nsonga gwe nnakula naye bambi Morris Jordan Kaweesi nkusaba onnyambe onsaasire maybe naye nja kuba neeyanziza ati sinewemmanya ate sinewaagala ogambye nti si yeeye nja kuba mumativu mu mutima gwange nzikakkane mmanye nti si yoyo just njagala kumanya bumanya kubanga amufaananyi kale okusinziirira wenkubyamu akafaananyi wenakoma olaba maama wange amufaananyeemuko kyobola banga mulemeddeko bambi nsaba n'owewombeefu nsobola ati newemmanya bumanya kale newemmanya nti si yeeye osanga naabeera mumativu mu mutima naye ng'omutima gwe gulemeddeko gwe gwesibyeko buli kimu amannya gange yenze Nabadda Annette nga nzaalibwa omukyala Nabisitu Justina yensuubira erinnya eryo omwami bamuyita Kalema eddala nyinza okuba sirimanyi nnyo nga jjajja wange ye Nakabugo Alieti taata wange gwe nakula naye ye Kapereserwadda mukulu wa taata wange Kalema kulikayo nnyo mu vidiyo eyo oba oli awo sigenda kubiddamu nnyo mubiwulidde ebisinga omwana naakula mwaka 3 4 5 6 7 8 10 myaka 2 paka 26 nga tamanyi maama obulumi bw'amaanyi nga sinagenda wala kansoke mbagambe channel eno yammwe eyinza okuba yange naye yammwe you are free muli free okubeera nga gwe oyina kyonna kyonna ekikusoomozebwa oba oyina embeera yonna gy'oyitamu oli wa ddembe okubeera nga okireta ku channel eno ne tusheeyalingako n'abantu bano ne tulaba tugenda kikwata tutya bw'oba oyina gw'onoonya oli wa ddembe okujja n'oŋŋamba Morris ennamba ye awo wansi ennamba eri wansi mugyeyambise yes ya business nkolirako business Morris Fashions tutunda ngatto naye ate nawe osobola ogiyitako n'oŋŋamba Morris nange nina akansoomoza kali bwe kati ne bwe kati kanzije oba oli awo tukabuulira ensi bwe nakabuulira ensi oba oli awo kinaakyukamu so n'olikyo totya kujja gyendi kubeera nga ate okola era ennamba eyo ya business naawe ng'oyagala kubeera ng'oyagala kulangira business zo oyagala kulangira ki naawe osobola okuyita ku nnamba eyo ne tuba nga ate tukwatagana tumuwulidde omwana ng'agamba nti emyaka gy'alina talabanga ku maama we ekyomukisa omubi nja kusaba bw'obanga oli maama nga sinnasaba maama nja kukusaba gwe alabye vidiyo eno nga bw'oba oli awo tennatuuka ku maama nkusaba gisheyalinge
etuuke ku maama. Nkusaba gitambuze etuuke ku muganda wa maama. Nkusaba gitambuze etuuke ku kojja wa maama. Nkusaba gitambuze etuuke ku jjajja wa maama. Nkusaba gitambuze etuuke ku ssenga wa maama. Kubanga mu families tubaamu naabo ng'akimanyi nti gundi yazaalayo omwana oyo ali bwati ne bwati ali eri oba oliawo omwana oyo ne mugezaako n'omunoonyako naye olw'okuba communication nnafu wakati wammwe omwana oyo n'abula oba oliawo contacts ne zibabulako oba oliawo eyali agenda omubatuusaako n'atalabika. Kati tufunye omukisa omwana azze mu kamera anoonya maama we. Bambi nkwegayiridde bw'oba maama tambuza vidiyo eno. Maama vidiyo eno bwekutuukako nkwegayiridde nze nnoonya jangu enamba y'essimu yiiyo. Namba y'essimu yiiyo awo wansi. Si ya calls ya inbox ya WhatsApp. Nkubira ku WhatsApp. Oba inbox nga ku WhatsApp ngambye ti Morris yenze. Kuba yo omwana nga bwakugambye nti yateebereza ayinza okubanga maama ye mukyala Sophie Kawooya. Oba oliawo nange saawa zino wesimanyi wa kumujja. That's why omwana yaŋŋambye obubaka wano wemba mbuyisa maama busobola omutuukako. Mukyala Sophie Kawooya mumanyi muzanyi wa bina Uganda. Nange nali nzanyeeko naye abalaba firimu gye bayita Ennyonta nalimu n'omukyalo oyo. Naye oba oliawo kati sinza kugamba nti ali wano. Singa kyabadde kyakutuukirira muntu as an individual kye naalikoze naye omwana yaŋŋambye mpise wano. That's why mpisizza wano nti bw'ataba mukyala Sophie Kawooya kuba naye ateebereza nti ayinza okuba nga ye mukyala Sophie Kawooya. Bw'ataba ye maama omutuufu ajja kulaba vidiyo eno. Omusaayi tegubula. Omusaayi tegubula. Owuwo tabula. Manyi maama gw'oli eyo bw'onoolaba vidiyo eno era amaaso bwe gana omutima guyina engeri gye guba gukuba. Abazadde mukimanyi nti bw'oba oyina omwana wo ne bw'aba kati for example nze ndi eno Kampala maama wange ali Masaka naye ekintu kyonna bwe kintuukako nga kibi maama olubuto luno luyina engeri gye rumuluma. Ekyabazadde mukimanyi oyina ekintu kyofuna mu lubuto ng'omwana wo kimutuuseko naye ng'omwana wo ali fa ne bw'oba oli Uganda ng'omwana wo ali US ali Canada ali wali eyo mu diaspora ali Dubai ali eyo mu Arab countries ekibi ne kimutuukako nga kibi ddala kibi. Katugeze oba afunye accident God forbid katugeze afunye accident era owulira ekintu nga kikwetokota mu lubuto eyo communication yebaawo bagiyita bond wakati w'omuzadde n'omwana. Manyi naddala nnyo omuzadde omukazi manyi nti maama bw'onoolaba vidiyo eno nga yakakutuukako nga watunula amaaso ko ku screen kuno n'olaba vidiyo eno bwapa manyi communication eyo ejja kusika era omutima gukubire gugamba ono ye mwana wange. Ng'omutima gwakubira gugamba nti ono ye mwana wange nja kukusaba enamba y'essimu yiiyo. Genda ku WhatsApp send me a message oba nkubira omwana ono tumunoonye. Emyaka 26 omuzadde omwana kiruma omuzadde oba kiruma omwana okubeera nga akula n'atuuka ku myaka egyo nga tamanyi maama nga tamanyi oluusi taata kubeera gye bali n'abatamanyi taata n'akula n'atuuka emyaka egyo nga tamanyi taata kiruma. Naye ate Katonda bw'akuyamba n'omuzuula wallahi billahi tallahi owulira ng'ozuukidde.
nja kusaba maama yonna gy'oli vidiyo eno bwekutuukako bambi totuula essanyu ly'omuzadde ddala essanyu ly'omuzadde ddala olaba nze eyabeera ne taata wange okumala emyaka 2+ kuba taata yakafa yafa 2023 mu Gw'omusanvu ennaku z'omwezi nga 8 nzijjukira nnyo ennaku z'omwezi ezo kubanga baali bagambye nti tumuzeeyo mu ddwaliro ng'ennaku z'omwezi 12 kuba twamugjayo ng'ennaku z'omwezi 6 ne batugamba tumuzeeyo nga 12 kati twali tulinze 12 zituuke nga 8 n'akutuka ne batugamba tumuzeeyo nga 12 kati twali tulinze 12 zituuke nga 8 n'akutuka. Tukwaniriza ku Nekan Resort Hotel ekifo eky'omulembe ate ng'omutindo gwa kika kya waggulu nnyo. Tulina ebisulo eby'omulembe ate nga bigazi bulungi, biri self-contained, muwummulira. Tulina conference rooms ez'omulembe ezigendamu buli mukolo ate nga n'ekifo kisirifu. Restaurant yaffe efumba buli kika kya mmere eya wano n'ey'ebweru. Tulina gym, steam, sauna ne massage. Okwo kw'ogatta swimming pool yaffe ennyonjo ate nga ya mutindo. Tulina gardens z'obulungi ezikolebwamu buli mukolo ogwa buli ngeri. Tulinawo ne salon ekifo abaana we bazannyira, parking ngazi ate nga n'ebyokwerinda gguluggulu. Jangu ku Nekan Resort Hotel ewali buli kimu. Tukwaniriza ku Nekan Resort Hotel. Rest in peace, my dad. Mukama kuwe ekimuli eky'emirembe taata. Sorry. Olaba nze yabeerako naye ebbanga eryo lyonna. Sawa zino yali nina moments z'emmiisinga ku taata. Ne mu miisinga ya taata wange. Kuba nzijukira taata wange yayagalanga nnyo emmamba. Era nga bwe mba ngenda e Masaka siita mu Lwera. Bwe mugamba tata ndi mu kujja ngamba yitira mu Lwera, bw'odda mu Lwera ojja n'emmamba. Kati buli lwe mpita mu Lwera bwe nti nzijukira ebigambo bye yaŋŋambanga. Era bwe nziraba bwe nti ngamba yii kale kati singa ngenda n'emmamba. So lwaki mpiseeyo nti omuzadde takutika. Omuzadde takutika. Nsaba maama wange mukyala wanyana Immaculate Mukama akuwangaaza kumpangaalize. Okaddiwe tukukululire ku kaliba naye nga wooli. Ye Saala gye nsaba maama wange mukyala wanyana Immaculate. Oli mukyala mukozi nnyo. Ate otubeereddewo mu buli mbeera. So essanyu kyembadde ntegeeza kwama nti essanyu ly'omuzadde terikutika. Omuzadde takutika. Manyi naawe oyinza okuba ng'oli eyo maama, ng'oli maama ng'onoonya mwana ono naye ng'omwana ono naawe akyakubuze nga tomanyi gy'ali. Kati yeereese. Nkusaba totya. Nkusaba jangu. Ne bw'oba nga yabadde ateebereza ng'ateebereza mulala naye nga maama oli mulala bambi nkwegayiridde jangu. Abazadde abalekawo abaana bammwe olw'ensonga ezitali zimu. Bannange mbasaba nammwe mweddeko. Sigamba ono maama w'omwana ono nti yamulekawo oba oliawo olw'ensonga ezitali zimu. Kuba totomanya tetumanyi kyaliwo oba oliawo maama n'atubuulira bw'anaaba alabise. Nsaba ya Allah alabike.
Program eno ewagidde abanafu aba Morris Fashions nga bakuga nti no balina engatto okuva ku ngatto y'omwana omuto paka ku kagatto k'omuntu omukulu. Enamba y'essimu yeyo bakubireko, tukola delivery worldwide wenga worldwide ntegeeza mu nsi yonna tukolawo delivery. So gwe gotobereyo ng'oli USA nogamba nze ndi USA nga totejja kuntuukako, nze ndi Germany tejja kuntuukako, nze ndi Canada tentuukeko, nze ndi Turkey, nze ndi Qatar, wonna etuuka. Ate ne bwoba ng'oli eyo wala nga maama wo gw'oyagala oggulira ng'ali eno mu kyalo, oba baana bo be waleka eno nga bw'oyagala oggulira nga bali eno mu kyalo, era nkubira ku namba y'essimu eyo yennyini eri ku screen yawo wansi, nkubira ngambe Morris njagala ngatto ya mwana wange, naye ono yabeera n'abaana bange, ffe tujja kuwa size y'abaana tuvuge engatto zo tuzitwale tuzituuseeyo. Ne bwe oyagala kukola surprise, oyagala gikolera mwami wo, mukyalawo, neighbor mama wo, mujjawo kolera mujjawo surprise, mujjawo mugulira akagatto kamuteekemu gaye mujja wange gwe onjagalidde omusajja naye akagatto kaako kambale, nze nja kukolera surprise, ngende mu surprise nga mugambe mujjawo bwati ne bwati yakuwadde akagatto. Enamba y'essimu yeeyo nkola ne surprise, ate nga nkola ne airport pick up. Airport pick up ng'oli gy'oli ng'oyagala kupikinga ku airport, era nkubira ku namba y'essimu yeemu nja kubeera nga nkunona. Tulina Matendo restaurant nga bakugamba nti no bo batunda kyamisana kyakukyanca n'ekyeggulo. Tukola delivery tuli awo ku Salama Road Kiyumba stage, n'olwekyo tutulumbe tukuyamba. Ate nga tuwagiddwa bannaffe era aba Aromatic Entertainment nga bakugamba nti bo bazanye babina Uganda saa zino balina pressure ali ku Trust Films, ate balina ekyekango kiri ku LM YouTube channel, atengera tulina ne Damage season 2 era nayo eri ku channel emanyidwa nga Trust Films. Ludigido mumulaba Paul nezo zempisa za Isaac yekumye bwekumi ku mpisa zo anatuka masa ona achankalana obazeezo ali awo kale Vamta Morris Jirans kawesa straight out Aromatic Entertainment nenga nyongero kubajukiza nti no Aromatic Entertainment ino omuzannyo gwegenda okuzannya wamu ne bannaffe aba no time mu customer care. We have no time mu customer care. Jangu ku no time mu customer care obirenga ate olaba ina kuzomezi ziri 18 19 ne nakuzomezi abiri wali ku theater Labonita, n'olekyo wobojja obirenga ate olaba omuzannyo gwaffe ogwo Aromatic Entertainment nga bagase wamu ne bakayimbira drama actors. Jangu olabe Benon Kibuuka, jangu olabe Aisha Chomuhanji, jangu olabe Leila Kachapizo, jangu olabe omukulu Sa Ahmudirwa Nampija Florence, Jamila Nabunya Paul, jangu omulabe ku stage Tanance omukulu Slight Mulimira Badiru, omukulu Conrad Peter Iga, jangu bonna oberengo balaba ku stage nga bakuzanyira omuzannyo no time mu customer care. So ensonga zino omuzadde nje no kino kigenda eri abazadde, kubanga teri mwana asobola kusuulawo muzadde. Ebiseera byonna oba ebiseera ebisinga abeera muzadde nga yasuddewo omwana. Bwe tunyiiga ng'abazadde n'abazadde tunyiige, naye abaana tubajje mu nsonga zino, kubanga at the end of the day nze mwana, nze gw'olumya, nze atabiriimu, nze gw'olumya sibiriimu. Bwe muba munyiigaganye ng'abazadde musootinga ensonga zammwe, naye nze omwana tonteekamu, tombonereza, tobonereza nze mwana, sirina buzibu naawe. I'm just an innocent soul, sirina buzibu naawe. Bw'oba obonereza bonereza taata yakunyiizizza, bw'oba obonereza maama yakunyiizizza. Nze tonnyima bitabo, tonnyima school fees, tonnyima kyakulya, tondeka ku kkubo, kubanga by doing that gwolowooza nti olumya maama naye nga ate olumya nze mwana. Nze bwe mba mwana
nga gwe omuzadde omusajja onyiziza omuzadde omukazi nammanza omwana ekyokulya taata ye aba alidde aba anywedde era enjala eba temuluma wadde naye ate eba eruma nze gweruma atalina buzibu atalina kyakoze nja kubasaba era nga mbeegayirira tujje abaana mu ntalo z'abazadde taata nze bunyuma school fees nze abatagenze ku ssomero maama yaba yasoma nga yamala taata bunyima nze school fees nogamba nti n'omwana wo sigenda muwa school fees nze mba ntudde waka era obwongo bwange bwe buba butudde era future yange gy'oba otuulidde wabula oba totuulidde future ya maama yaba yasoma yamala bw'abanga yasoma aba yasoma yamala era yoredi aba ali mu future ye nze oli muyanga ate gy'otuulidde wabula gw'olowooza nti obonereza maama naye ate obonereza nze indirectly. Abazadde muyombe mwekube mulwane mukole ki mujje abaana mu ntalo zammwe sigamba nti balina entalo naye nga kabadde just ako kakabadde kalowoozo ka lunaku. Thank you so much. Kansubira nti no message eno egenda kusobola okutuuka eri maama naye atu-responding ajje alabe omwana we ajje alabe ku mwana we. Thank you so much bannange and kansubira nti no muli bulungi era tufunyeemu oba oli awo katusabe tusaba ya Allah subhanahu wa ta'ala tusaba yuda taddewo omutuukirivu tusaba maama Maria atuyambe tuzuule maama w'omwana ono tuzuule maama w'omwana ono nga Katonda bwe yakusobozesezza noonoonye namba yange n'ogifuna nange nansobozesa nenkola video eno negiteeka ku YouTube abantu ne mugiraba nsaba mujongereyo omwana ono afune maama we. Thank you so much. My name is Morris Judas Kawesa naye afune ku ssanyu ly'obuzadde kubanga agenda kufumbirwa agenda kwanjula agenda kola graduation atandise okukola kasente tomanyi bwe kiwulikika tamanyi ssanyu lya maama mu nsi nikiwulikika bulungi ng'okoze akasente kokoze emitwalo gya 2 n'okwatako emitwalo 5 n'ogiguliramu maama akagege maama n'alya ku ssente zo kiruma kinyuma maama buli lwakugamba nti nno mwana wange nkusabidde emikisa nkukutteko bwendi nkusabidde emikisa tosobola kusigala kyekimu kati n'omwana ono bambi kyayayi n'ebyo byayaayanira maama amulabeko maama amusabireko nti no nkuwadde kino maama amukwateko amugambe nti no nkuwadde kino maama amukwateko amugambe nti n'emikisa nkutadde mwana wange genda okole amukwateko amugweko mu kifuba amugambe maama akaabe nga alina ebizibu kiruma nnyo okuba ng'ofunye ebizibu naye nga tolina gw'okaabira ne bw'oba ofunye ebizibu n'okwata essimu n'okubya maama n'omugamba maama nfunye ekizibu bwe kiti ne bwe kiti nkole ntya maama n'akuwa amagezi naga you know what Morris kola bwoti ne bwoti ne bw'oba takuwadde magezi n'akugamba nti kibi nnyo naye tusabe Morris kakkana tusabe kigambo ekyo kyokka Morris kakkana tusabe kijja kutereera owulira nga waakiri wadde tekivuddeewo niyo owulira nga enkya kigenda kuvaawo kubanga maama amaze okugumya nti kigenda kutereera so tusaba maama yonna gy'oli bambi tukufune atojje muddemu mukwatagane n'omwana wo. Thank you so much. Channel eno nga bwe nkugambye nti nno gwe nawe nayagala okujeyambisa kyonna ky'olina jangu twogere channel iyo jangu kutwogere mujje twogere kale musule bulungi. Morris Judas Kawesa straight out Almaric Entertainment and have a blessed night fortnight. I love you so much and bye bye.